Omuwaluzi w'emikono Enos Tito Kagodo alabudde abalowooza okwegendereza abantu abo bonna bavudde okwesobola ku bifo by'obufuzi eby'enjawulo omukulonda kuno okugenda okubeerawo mu 2026. Agamba bangi bajja basuubiza ebintu bingi nnyo, n'agamba balina okwegendereza, n'alabula n'abo bavudde okwesobola okwesimbawo. N'agamba olaba alaba nga tasaanidde tekibeera kirungi kuvayo okwesobola okwesimbawo. Omwawuliza obubaka by'obufuzi ne bagamba bannange abeesimbawo nammwe mwekebere. Eyo ng'otunula n'ogamba naye Katonda we kamba kyona akimye eky'Uganda we nesewo nga yeekalakaasa era kyobola kirungi tetujja kubamererako obudde bwaffe mugende munoonyeze ebweru wano ekkanisa tujja kubanjulanga waliwo yeesimbyewo ogw'omwanjulu omukubiriza ono mwojajja naye twongere okumusabira katusabire maama kyansala n'omuyamba omuwala yentuufu akyali awo tanasalawo yogerako ne kyansala jakuwakaire n'omulamuzi oyo balitegeera bulungi naye bannange kale omukulukwatali bwavaayo ngoyosiiso naye bannange nyomunoka Katonda wattu nabalabengawo empe wano nga beesimbye nogayibi oli agenda ayozaako ez'abantu omwaka naye waba otaddemu essuubi era ogenda okulaba abantu nga batuuze ebyalo byonna ogenda okulaba abantu nga waliwo mwenalaba mukono wano amaka ne gafa n'okusemuka n'asemuka yafa n'empalaasi kubabirako kubanga eri alowooza nti wenaabeerayo mu bbiri ebyange nga biwedde. Bannange n'ebyobufuzi si lyessuubi lyaffe eryenkomeredde. Kyokka nammwe abalonda mwegendereze mulondalonda nnyo waliwo emututamira Kagodo abadde akulembedemu okusaba kw'amazuukira ga Kristo ku lutuko y'Emukono ya St. Philip St. Andrews Cathedral esangibwa mu kibuga ky'Emukono. Asabye abakristaayo okuba nga beewala ebikolwa eby'obusamize balabe nga beekwasa Katonda ebizibu byonna bye bayitamu. Bingi mu bulamu bwaffe biyinza obutategeerekeka era embeera zisinkana era ntuzitunuulira ne tuzitya kubanga mu maanyi agaffe ne mu magezi agaffe tulina we tukoma naye mukwano gwange aweeruwooleza okuwanikira
n'okulowoleza nti owedde tokyayinza kowoola amaanyi ga Katonda amaanyi ganaakuyimusa. Aleluya! Kubanga tewali mbeera esaana kututiisatiisa. Yesu yatiisibwatiisibwa mu bingi ne mu lugendo lw'okufa, naye ku nkomerero amalirizanga muwanguzi. Kusabidde mwana wa Katonda ali wano, mbeera zitiisatiisa, nobeera waka munno nga tomutegeera naye takutegeera. Kyenagamba ne mwami wange sikyamutegeera, n'okumulira embeera mukwano gwange waliwo amutegeera by'oboloola. Ekinaku mu mbeera ezifaanana bwezityo, oli walaba kwatategeera ate addukira mu batategeerera ddala. Badda mu ndagu, badda mu mirala. Obusamize wano obuzanyidde ku bwongo bw'abantu. Mukama atuyita olunaku olwaleero, embeera yatabukira abaana ba Katonda, embeera yatabukira bonna, naye waliwo eyali mu kontulo za kya Luganda. Waliwo Kiganda wanne ekyali waliwo eyali afuga oba afuga embeera yonna. Njala kusabira waliwo abayita mu mbeera nzibu nnyo. Bano bannange abadde bamubuuza kiki ekireesa okwetta okwetulugunya mbeera. Era nga bwe bagambye mubaka bwange ab'Oluganda, ekkanisa weeri, ekkanisa kiddukiro. Nze mubeera n'abaweereza abange bano bagamba puliisi kkiriza ekkanisa mubeerewo abaweereza nga mulina amakulu. Abantu bano bayaayaana, bangi basoberwa, buli kwafuga n'agamba bambuulireko ono agenda okumulaba olugambo nga lumujjudde. N'agamba obazukire wano obona ananyama abala bukudaasi. Naye kabajjeeyo omuweereza, bajjeeyo omusumba omulungi, balabe mu kisa, balabe mu kubeerwa, balabe mu kuzzibwamu amaanyi, kubanga ebisoberwa n'ebitiisa bingi. Bano abalaga oyo yawangula, namwe munaawangula ab'Oluganda. Nsaba mujjukire eri Katonda, temujjukire ekirala. Abantu bamalamu amaanyi, abantu banyumirwa eri abanyumirwa n'embeera zammwe. Oli bwakulaba ng'akaaba ng'anga bannaayo, omusajja awoloma. Abasajja tebakaba bawoloma bulomi. Bannange omukazi oyo tumulaba kunyuma naye bannange nga yakubikulidde omugulu, toyagala kumanya. Abantu bwe batyo, embeera zitiisatiisa, waliwo atatiisibwatiisibwa mbeera. Yesu ng'amaze okuzuukira, abantu nga tebannamulaba, bino byaliwo. Wabaawo ekikankano kinene ku nsi, kubanga malayika wa Mukama yava mu ggulu najja n'ayingisa ejjinja okulijjawo n'alituulako. Abooluganda, mu bulamu buno waliwo entalo nyingi, waliwo bingi. Njagala okuba ekifaananyi eky'abasirikale bano abaali bakuma entaana, bali muli eno enyumidde nnyo olwaleero, n'agasoma ekitundu kino. Kaakati bamala Yesu amala okuzuukira, obukumpanya n'obubbi bwakwatta. Ne bagenda ne bavuga tunaayogera tutya eri ensi, mugende mugambe nti abayigirizwayo bamubbye. Twabadde twebase, muli obukumpanya, twabadde twebase, ne bajja ne bamutubbako. Naffe tujja kubawolereza, olaba embuzi gyevudde eyo. Naye ebigambo bino birina amakulu mangi abooluganda. Abasensi malayika bwakka ennaku 3 nga ziweze mu ntaana, tiyatunuulira abakuumi baali bakuuma ntaana. Amaanyi ga Katonda ge galijawo. Amiina. Abooluganda, waliwo ebigambo bingi, waliwo n'ebirondoola bingi, waliwo n'ebyagala okuzingako okusigira mu kifo obutavaayo. Naye Yesu waali n'amaanyi agakka gano agali abasirikale baafuna entiisa, leza n'okwebaka ne beebaka. Malayika n'akola emirimu gye nga teri n'omu amukubyeko lwi. Olutalo si lulwo, olutalo lwandi. Aleluya. Bano baakuuma, n'oyimba kugamba baakuumira ki? Busa. Baabateekawo nga babeesiga, nga bamanyi nti bano bakanyama baffe,
abasirikale bafuuka bitagasa malayika ne bakola okwabwe. Kusabidde maama wange taata wa mwana Katonda ali wano. Simanyi kikutuddeko, simanyi kikwetoolodde, simanyi kikwagala kuziyiza kulaba nga teweeyongerayo, simanyi kyagala kukuumira mu kufa mu ntaana, simanyi kyagala kukuumira awo wootaosanikira. Waliwo Katonda gwe tusaba, ono Elisa gwe yasaba eri omwana ono, Mukama n'amuzuukiza. Naawe kusabidde owooluganda mu linnya lya Yesu, Mukama akulwanireko ku ntalo, Mukama abimukuumyeko kwe bwe balaba nga binene ebitalibuumizika, Mukama akukwatireko omwoyo gw'olaba nga naggwawo. Kino kyekyaliwo abooluganda, ensi n'ebyuguuma, abasirikale ne bafuuka ebitagasa. Malayika n'akola obukwe n'ajjawo ejjinja, ate malayika ono banange n'okujoga yali ajoga. Olwo kawakisanku ke baateeka ku simu okumwa bakuweereza, omukyala yakuba omusajja n'amala n'amutuula nako bwana. Omukazi olinga ajoga yakuba omusajja n'okumutulako n'amukola ki? Jajja yesunzazuza n'olwengenge ajoga kwegwagwe pa n'amugamba leero lumala kankwekubire, n'akuba n'okutulako n'akola ki? N'ejjinja malayika olwagala okujjamu ejjinja walinga batali basirikale bayinja tugambe n'alikola ki? N'alituula. Bagendeeza naye abaase mu bulamu bwabwe obw'okukkiriza mu maka gammwe emirimu gyammwe abogereko abagasiise okusikolako obugi bwe kuli. Era kyokka nasaba Mukama n'amuweera ddala omukisa. Omwana wa Katonda ali mu nnyumba yaffe, Mukama amuweere ddala omukisa. Kale emirembe gya Katonda kitaffe n'omwana n'omutukuvu gye beeru kumwena tutambulye mu mirembe. Singa ensi bwe yagala Katonda nga bw'aba ono yawangula byonna mufune n'emirembe. Mirembe gya Katonda gye beera obulamu bwamu bwammwe bakaaga mu bufumu gyammwe mufuluma n'okuyigira Mukama abaweerere. Naye si kyo kyokka, saba Katonda ow'ekisa ababeera omukisa ate okutandika obuyiri. Saba ekulu abayirenga omukisa bulijjo n'ennaku zonna. Mutambule nnyo nga kubalondoola mu bibuga n'ebyalo labireyo omukisa namumala mumukumukubanga Mukama bw'osanga musogere nammwe beokwavangako y'ennaku zonna era kitaffe omwana n'omwoyo